man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. It is a Monday, amachama lonja batukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Muna tusonyiwamu okulwawo ko ate munayo okujja tutuusaawo okwetonda wabeerawo ebintu ng'ate munaye temusobola kubyewala naye nga tuno tuzze njagala okubategeeza nti we are live on Facebook. Gendayo to liking it, following ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV. Ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Farida Bikoberege manya gange negatiddwako omukyala Nabukera Teddy Tenjo. Tugenda kubanga ate tuyisaamu ko ku mawulire agabaddeyo gy'otaatambulidde nga bwe tulinda omugenyi waffe ow'olunaku omukulu General Bigirwa Moses. Anytime agenda kubanga atuukako tunyumyemuko naye ebiba byabaddewo mu wiiki manyi abeera naffe every Monday, so kati kuva Monday paka atuukirako ku Monday ebintu biba bingi nnyo biba biteekenze place, so tubeera nga tubinyumyamuko. There is a lot of poverty in Busoga ate olw'ensonga nti ava side ze tugenda kubanga tutunuulira kiki ekireetedde obwavu okubanga bweyongera nnyo side ze ye Busoga, kiki abantu beyo si bakozi tugambe nti bo government kale yabasuulirira tebafaako, so byonna tugenda kubanga tubinyumyako. Bijambiya byazeemu e Masaka abantu bataano abafamily batiddwa mu bukambwe. Kigambibwa according to police nti abakyala basoose kusobezebwako, basoose kubeera raped then ne babatta. It is really bad, so tujja kugamba kusaba abantu b'e Masaka eyo banaye bekuma ate e Masaka teriyo na kugamba nti you be careful because bakunoonya mu nyumba nenaga nti weegalidde era mu nyumba bajja kusanga mu, so it is really bad news okuva side zeyo e Masaka. Munnange kyannaku nti ababbi b'amabaati abamu basonyiyiddwa nga DPP Abodo atugamba nti tebalina misango. They were misled by their personal assistants. It's really hard okubanga nti ate munaye basonyiye abakulukulu abo Matia Kasaija, Speaker wa Parliament Anita Among, Robin Anabanja Prime Minister, Nandutu Lugoloobi, abo bonna files zaabwe za closingiddwa nga bagamba nti wali evidence ebalumika. Ate munaye they were misled ne babanga ate naye nga amabaati bagazzaayo agamba nti munaye tewali bujulizi balumika kulaga nti batwala amabaati g'ekalamojja. Kyannaku nnyo abakisigaddemu mukolebweko nga kale amateeka gegalagirwa bo bali basonyiyiddwa. Wasuze otya munnange Teddy Tenjo Nabukeera? Bulungi Farida, wasuze otya? Nasuze bulungi. Nade nasuze bulungi not until wenzukidde ku mawulire gaago. There is no case, totally no case. Can you imagine how Uganda is such a joke? There is no case. Files are closing. You know, bandikam file closed. No further investigation is goba asonyidwa. Nenga, if I'm to ask, we baba tababatera ku bail, right? Yes. So just like that on bail, before they even return to court or something, the file is closed. Investigations zibadde zigenda maaso awo kale ne bazuula nti tebalina musango.
So what is musango? I mean, let's start with what is musango. Nanti kati tewali bizibiti bibalumika. Ate bwe bazzaayo. Nanti Kibasi kizibiti. Tebagayina in possession. So bagazzayo. They were misled. Abamu bagamba they were misled. Kati nga Minister Lugobi yagamba simanyi personal assistant we ye yamugamba nti wali amabati ye teyagakwata nako personal assistant ye yagajjeyo. So he was misled. But the same Lugobi said that he just found the ballot in his compound. Matiya Kaseja yagamba. Matiya Kasaija yagamba. So also him, he has no case. There is no kizibiti. No case at all. Bamu amabati gatamanyiko. In fact, iron sheets moved to his compound because but he was able to take them back. Thank you very much, our security personnel. Kubanga siye yagateekayo. He just found iron sheets in his compound. He didn't know from where. Toyanziza nnyo munaye abatukoma abapoliisi omulimu gwe mukola gwa ttendo. Kyebakola kyamaanyi nnyo. Investigation is happening now. When they incarcerated us here, Farida, our case took forever to end. I know. So there's just like that, it ended. It ended. Nanti kati engeri gye bali bakulu mu government, investigation zitandikirawo. Okay. Just saying because engeri gye bambuyizaamu keesi eno ne balaba nti kati Nabbanja, Anita Among, Lugolobi, Nandutu, tebayina. Abo tebayina case. Files zaabwe za closing idwa. What did we expect? Ne Vice President, by the way, she was also implicated. Yeah. Naye tayina case. What did we expect, Farida? Because I mean, this is something that happened. And did we have any hope? Anyway, personally, kali naina mkoka hope this time around. Yes, this time around it's evident because I've done a lot of things that we have not paid attention to. Omwami Besigye yali wanagamba nti the bad thing this time around babbye kintu kikola noise. So bakibbye ne kikola noise ne yabakwata. Oshira so for some reasons twamanya nti kukano at least wano tubayina. Tebayina ngejwaga kiba tubayina, but it is okay. Security personnel mukola mulimu gw'amaanyi mwebale kola bantu tusiima mutuwuddisiza mutumazeemu ensa batadde abatalina musango abalina omusango ne bakola ki ne basigala. Remember they were 37 case files ezaggulwawo kati babadde nga batwala omu ku omu. So kakati bwe ziva eri ku investigation unit bazireeta tebaziwa DPP. So when the DPP receives nakola investigations nalaba nti bano zino files za bano tezina nnyo tebalina musango. The Uganda I know they would do the same thing. Never nakwata ani omulala era bagenda mutwala bamute ku bebe bagambe ne yadi talina musango. Because if the ring leaders betwasokba by the time you come out in the open net soka kulaba gwe, you must have been the ringleaders. Kale fe batuteeka kaana ebisango sango mbo cyber stalking the person of the president ne wunyaze president gwe following am cyber stalking sim inze no state house na kajiga recently jeri kati namula na cyber stalking iranga. Cyber stalking is on the internet. So kati I do not follow you, I do not follow Mohozi, no either do I follow Natasha. So how was I even cyber stalking? Cyber stalking and disturbing his peace. State house na kajiga recently jeri. Then about cyber stalking, I think me as a citizen of Uganda, I ought to follow my president, to know what he puts on his social media. Chat communicating with her. Yagala Facebook. So in me, I know Museveni tali ku Facebook. Because one yajigala. True. There is no way I'm going to waste my time to go and look for Museveni on Facebook. So for sure, I am not active on Twitter. So you cannot say why you follow you. No, I don't. So kakati for sure. But take a ebisango egitalina gitukwatira. Ate no ne batukwatira ddala. Ne batukwatira ddala ne reporting mu court for a full year. Nga buli mwezi ngenda mu court ne reporting. Nga sinafuluma ggwanga bana ye Wendi. I am ready to answer cases of cyber stalking. Nena abo benyini baswa. Anyway. Aba police mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naddala eri citizens. And surprisingly, state ali awolereza government natugamba mbu why don't you apologize to the big man? I am sorry. And we say for what? For cyber stalking you and disturbing your peace. But you guys, okay, we know a lot is happening in Uganda, but for some reasons we are busy. By the people, naffe tuli busy, but citizens of Uganda naffe tuli busy by night. You can't tell me mbuze ngenda funa obudde. Okay, what is there to cyber stalk about Museveni? What is there? What is there to really cyber stalk him? Bane naffe tuli busy, but anyway.
Omusango baagugala tebaddamu ne bankima wano. Ngendo bakumpeo ngaliwa nninze. Okyali mu butiitiizi. Nkole ki? Edakika ziryana, I think. No, 28 minutes. Mu mukulu Bigirwa ayingiddewo. Kati gwe ngenda kusiibula ondabyeko nnyo. Wabale kubeera ne twejjukanyamuko keesi yaffe. Omanyi keesi yalimu ebizibu bingi nnyo. Basooka ne batukyajingirawo mu sedition ne bajjukira nti sedition yali outlawed ne batujjayo eyo ne batuzza. Cyber stalking. It was really funny. Naye kale baanoonya kale ekisango sange ekyo tuteekako nga tebakiraba. Ne batuteekeraawo. Mu cyber stalking the person of the president. Tetulina evidence nga ebage tulina bizibiti naye katuba fixinge wano. Bayina ebizibiti awo eby'obutabo and I was wondering I am not the author. So kati nganze I hadn't even read the book. When you were just the author. I hadn't even read the book. I don't know what was inside the book. You wasn't the author. So kati ngasiraba kale disturbing the piece katugambe nti yakandika katabo yamuwandiikako n'akale ne bamugamba nti waliyo yakuwandiise and maybe somewhere he disturbed his piece. Ne kakati nze nga reader, how did I disturb the peace of the president? Nenga ba making okureportinga mu court for a full year. Ate era ne basibe ennaku nnyo eruzira ne batwala n'endya ku mmere ya government. Bakola nnyo kufe bakola nnyo naye ku balala babatadde. It is also okay. Naye nga katuwumulemuko katono nnyo omukulu General Bigirwa Moses atwegatteko emboozi yaffe ejjatandikirawo wennyini ku babbi b'amabaati tujja kgenda tuyungako mpolampola wabaddewo kudeta eri e Russia yadde ng'omukulu tannava mu ntebe naye nga bamukanzeemu kaawo bamuyoyiza tujja kulaba ate kitibutya tujja kulinda n'omukulembeze w'eggwanga kubanga he is for Putin twagala tulabe biki byayogera ku nsonga eyo olabira nti munnaye Abamerika loza Abamerika bakwagaza birungi oba bibi. So kati tujja kumanya bani betulina okwetaaga twetaaga ba China twetaaga ba America. We are going in for a short commercial break etukomawo omugenyi waffe ajja kuba anegaseeko emboozi yaffe etambule bulungi nnyo. Very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikayo mukuwumula muko omugenyi wange yaneegaseeko dda omukulu General Bigirwa Moses Aveeri mu kibiina kya National Unity Platform. Ono no mukulu nnyo sayidi zeeri ebusoga ku bantu abapromotinze change oba abavuga ekigaali kya change ali ku mwanjo nnyo naye era omukyala Miss Hadija Namyalo yava n'ategeeza nti obwavu obufundekedde ebusoga eyo obuli ku ba leaders ab'ebusoga region tebafuddeeyo kugamba abantu baabwe kulaba nti ate babategeeza nti banaye mukole muve mu kuota osobola kubeera na 1 acre n'ogisimbako ebikajjo so okusinziira nti leader weeyo ajja kubanga atunyonyola kituufu obwavu obufumbekedde mwe ng'aba tuyita ba leaders b'ebusoga temukoze kimala kulaba nti mubuusa ng'enjogera y'akakati bwegamba naye ng'ogenza otweyungako nga tuli ku nsonga eyakuba nti abantu abamu basonyiyiddwa cases zaabwe ziri closed oba files zaabwe zawandikiddamu ekigambo closed nti bo tebalina musango awo wennyini ngenda kusaba osooke obuze kuva tulaba tutandikire ku nsonga eyo yennyini gy'otambulidde kulika y'ebusoga. Abatulaba abalungi ate ndi musanyufu okukomawo mu studios za Digitalk. Alhamdulillah. The Alternative Uganda. Mwongere okugoberera omukutu guno ku YouTube, ku Facebook ne ku mikutu gyonna nga tukozesa ebyuma bye tuyita eri ebusoga bikabwidubwidu. Eno tubiyita bikalimagezi. Ebikalimagezi eri bikabwidubwidu. So mweyongera okugoberera omukutu guno yonna gy'oli oba oli mu America okujjako ng'oli North Korea ndowooza. Koza abeeyo teba accessing North Korea babasalako bali mu kizikiza bali mu nsi yaabwe. Balaba bifa mu nsi yaabwe yaabwe omukulu byaba yagadde balabe bye balaba. Pozi tebakkirizibwa fuluma nsi yaabwe. Okufuluma obufulumi nako okukwatira y'obukwatizi nti oli muna Uganda baba manyi oli wa CIA oba oli wa FBI. So naye ng'oli mu nsi endala wonna osobola okwakisesinga omukutu gwaffe guno ogwa Digitalk. Ate bw'oba omiisinze wano era ne ku mukutu gwa General Bigirwa Moses naye obubaka bubeerayo. So tusaba mukkirize tutambulire wamu n'okumanya. Njala okwebaza management yaffe mwebale okumaintaininga omutindo ne consistency. Nawe webale kubanga mulimu project ezitandika nekoma mu kkubo netagenda mu maaso naye njagala oku appreciatinga effort gye muteekamu mwenna okulabika nti ekintu kino kitambula nze nkimanyi si kyangu. Ffe ab'ebyobufuzi tukyatambuza weekend eno badde mu busoga eyo era tukozeyo ebintu bingi. Njagala okuyozaayoza abantu b'omu busoga okusingira ddala abajjinja abaziza omukolo gwa jjajja tova ku main n'oyo omukyala gweyogeddeko wano sijui Hajjati Namyalo wo bwajjati yabukolerawa. Omanyi obusiraamu bugamba nti waliwo swabbe yabuuza nabbi ti nabbi kiki ekikolobera omusiraamu kyayinza okukola ekitakirizika. Namugamba nti omusiraamu takirizibwa kulimba. Bwekiri. Mukazi musiraamu talimba. Tayogera byaswakaba. Bwekiri. Kiwulidde. Ayogedde byaswakaba. Naye omukyala alimba abantu. Nti Hajjati. Ayinza okuba Hajjati. Nti mukama we akyalina obuwagizi. Mukama bafumbye emmere Kakindu Stadium bagiresaawo nga tebalina n'agirya. Amaye Bigirwa oyagala okulimba. Naawe olimba nnyo olw'ensonga nkubuulira. Leta ebifaayo by'e Kakindu oba wakavaliza abantu nga bagamba jjajja tova ku simanyi tova ku main njagala okutegeeza ne bamwenda osinga for 2026 kamera bagireese wano ku katuuti awo kumpimpi awo wali n'abayimbiyimbi bwe watyo okitegeera. So omukolo gwabayisiza bubi nnyo era kyendowooza nti yonna gye bali
bategedde nti national interplatform eri serious conducting a business mu Busoga ne mu Eastern Uganda okutwaliza awamu kubanga nga ekiyayogeddemu ekyamazima kiri kimu kyekigambo ky'obwavu obwavu Busoga gye buli ate obwakagenderere obudesigninge baani abegenderere Abasoga bennyini anti abali mu buyinza basobola okudesigninga Farida gwe nga tolabe ku ssente tebakuteerawo mu waatwa tebakuteerawo mbeera nga gwe tove mu bwavu in fact ne byolina ebitonotono nabyo ne babikola ki nabyo ne babitwala so Busoga eri mu bwavu obwakagenderere obudesigninge obwavu obwa master plan ani abudesigninga of course niwe mbasi kyogedde wano naye buli omu akiraba nti obwavu bwayingire Busoga bukyanga Museveni ajja wano bwe kiri naye Busoga teyina bakulembeze teyina ba leaders ate abakulembeze bakole ki guyagala kunga bayina powers twalina speaker ng'ava Busoga akole ki ng'alina n'abakulembeze abakiikirira sayidi z'ebusoga musobola okuleeta executive powers musobola okuleeta project era speaker right honorable Rebecca alitwala kadaaga ezimu ku nsonga ezamuteesaako sente nyingi nnyo okumujja mu ofiisi eyo kuba bamukubisa biliyoni 47 eyo budget wagisangawo budget ye yatambuzaawo ababaka biki ekiro nga walaba jjajja yakugamba nasuze nkuba masimu biki ekiro kitu biliyoni 47 ekiro tukikkiriza naye gwe biliyoni 47 wazisangawa si nze yazisanga nanti okuzikakasa nti ze zaayita naye abali abaazifuna beboogera gukwate miliyoni 45 dividing mu ababaka nga 3.5 olabe sente mmeka ezitotolinga ngati mulimu n'abanene ab'emitwe eminene nga baasuukangamu kitegedde so kyekyo bwe kityo so ensonga ezimu ku nsonga ezikubya kadaaga nti yali agezaako okudrivinga narrative eya Busoga ejje ku board. We are also Ugandans, we are stakeholders naffe national cake tujagala twagala infrastructure oluguudo oluva e Kampala okudde ejjinja olw express highway luleme kuba lwakusasulira tusasula for what liri ekuba eriyingiza ebyenfuna by'eggwanga tusasula for what era kwegamba kyanjawulo kyawe kiba kikoleddwa ennyo muba mutaasiza kakati bagera abantu bagenda kwewala osasula badde wali era jjamu asigalenga nti sina kwewala ekyo kyosobola okusasuza abantu abava e Busoga ne Eastern nga baziza musango ki kubanga basasula express baba baziza musango express highway kiroozebwa buli muntu agenda ebitundu 9 ku buli 10 baba bagenda Ntebe ku kisaawe okay so omuntu alina capacity erinnya ennyonyi aba alina ne capacity esasula 1000 naye Omusoga w'ejjinja Musoga webugiri wemayuga ayagala okujja e Kampala oyagala otyo omukolere kubo nga lyakusasula obadde okimanyi nti okuva Iganga okutuuka e Kampala wetaaga 6 hours kitundu kya lunaku olwa traffic jam siwa moroka nyingi siwagamba nti ab'e Busoga balina emoroka nyingi wabula trailers zive Mombasa ne Nairobi zezikola congestion yawo traffic nabeera mungi nnyo tosobola kugiyisa ate emoroka zaabwe okiwulidde kati ife abakola emirimu egya bulijjo noba nga tosobola kukola program ng'oliiganga tikantuke e Kampala mangu tosobola kitegeeza nti okujja e Kampala n'okuddayo okiwa lunaku luki lulamba naye nga kilomita mmeka kilomita 130 neka nkuzeeyo okwo ku bwavu obuli e Busoga eyo abantu ab'e Busoga bo tebafuddeyo okulaba nti bejja mbwavu abantu b'e Busoga be bakyasinze okwerwanako munsi yonna berwaniddeko okulabika nti babeerawo ng'abantu buli kintu gavumenti kyereeta bo bakiwuliriza bakibuukira oba bakiwuliriza ne bakiwa respect ne bagamba gavumenti bwotyo bw'ogambye nti ye kale katukole ekyo kati bali ku kikajjo kyekiriwo naye ekikajjo kyamala okulinnya ebbeeyi bwekiti nga buli omu alibye bulungi nnyo yiikazi zisobola okuvaamu ejjambo eritegeerekeka wallahi abasajja abo jjukira ebyuma byabwe ebimoroka ebisomba byabwe
ne bagamba kakati omuntu okutunda ekikajjo ku kampani yonna yetaga permit. Kakati permit eyo okugifuna nga oyinza permit ya tani 1000 eyinza okumalako emiliyoni nga 4 nga n'okugifuna togikoze eki togifunye. Okufuna permit ye sente zo togambye nyingi. Ate nze ndi weeri gwe Farida mubeera Kampala. Gwe Farida gwe oyinza okufaanana ebusoga wakyali abafaanana nga gwe obadde ki? Bigirwa ffe tumanye ekiri eri. Oyinza ogenda wakati abaana bawali abaana abawala abasigala wali bagenda Saudi na Dubai oyinza ogendayo oyoza ebintu tosobola era bwe nkusanga ng'oli mu layini nkujja mu bujja nengamba Farida tolina gy'olaga. So kyenjala okutegeeza ekiri ebusoga tulina ground si zonna ezigaana gavumenti eno era tetugenda kudda mabega tetugenda kuddamu kuwagira gavumenti eno. Kyogamba ekisobola okujja busoga mu bwavu kukyusa gavumenti kyekyo political solution kubanga tekyali kubanga amasomero gaffe agali nga ag'amaanyi gavumenti yagasoola kubanga luli edda ng'abazadde abalinamu ku maanyi baleeta eri abaana baabwe. Okiwulidde? Abo balugunda bonna basomera eri. Buli muzadde wa transferring omwana n'amutwala mu Iri College n'amutwala Magwa Primary oba Jinjesyes kubanga amasomero gonna gali historical. Abusoga High Kamuli Namasagali yo yagwira ddala nesaanirawo ddala n'ekizimbe balinga ekyo baakuba bomu azifu kirisi Somalia. Okiwulidde? Ebyo byonna ezo zonna zalinga source of income kubanga kiba kitegeeza buli lwotwala omwana eri sente ozitutewa ozitutte eri in the due process awo olina byospendingamu ebirala ebyo byonna tebikyaliyo. Gwe badde okimanyi nti kankuwa ekyokulabirako okumanya tuli bubi nnyo bwe twagenda mu covid eyaddirira eyasembayo amasomero bagagamba muzeeyo abaana okitegeera ne badischarginga abaana ne poliisi neteekawo ebbaasi eziyambako okutransferinga abaana obakola ki obazzayo mu bitundu bya. Okimanyi nti tewaliwo bbaasi n'emu eyadda Busoga oba Eastern? Tewaliwo takisi n'emu yatikka ng'egenda Jinja oba Kamuli oba Iganga oba Mbaale? Bbaasi zonna zaali zigenda Kabaale, Ntungamu, Fort, Mbarara nga zibulira awo mweyo kolido bbaasi zonna. Ekintu ekyo nakitya nnyo. Ekintu ekyo nakitya nnyo. Kyali kiraga ki nti ebusoga teriyo bazadde basobola constitutinga bbaasi namba abantu 69 abavuddeyo okujja okusomera mu masomero gaawa g'omu center. That is a sign of exclusion mu economy. Kakati mweye embeera tetusobola kusigala nga mwayi musebe tumukubira engalo. Ebyo tebuliyo. Bali abaana be batadde wali babawadde mutwalo. Ate gosana okugamba nti babatisse kuva Arua. Sina Arua. Batadde Costa 3 wali ebugembe. Mutwalo Kakindu, mutwalo Kakindu. Wali okulya n'okunywa. Butereevu. Kakati abayala ennyo abamaze akaseera nga baawukanye n'omutwalo naga katugende tusaaliiseemu tulabe ekiriyo. Kasana akamere kakola ki? Je kali. Jukira ayingira tafuluma. Maje. Tokirizibwa fuluma abatenga bimala kugwa. Sikuba kuba waya yaabwe ate gwe no yingira mu mulyango guno n'ofulumira mu guli. Nedda sebo. Yingira tofuluma bimala kugwa. N'olyoko ofuluma. Kakati no bwagizi bwakoze eki? Bamukyala na byalo bwe babaddemu. Era nze ndi musanyufu nnyo. Njagala okuyoza abantu b'e Busoga. Tulina we tutuuse mu lutalo luno ate nga tukyalwana twongera kuzimba capacity buli olukya. Oba Museveni oba mutabani we tubasibidde ekikokolo enjiri yaki ya transition okulaba nti kale ogambye nti ye solution gye tulina okubeera nayo okwejja mu bwavu. Abasoga bo bagitegeera bulungi. Abasoga
abasoga historically tebeetabangako mu kuleeta gavumenti oba ogikyusa bwe kiri babadde mu luzungu babayita agipu ene government in power kitegedde nti gavumenti yonna ebeera mu buyinza ffe tugenda nayo febeera yaffe bwe babadde so nibulaba nga obwavu gye buli bungi nnyo tebeetabangako mu kuleeta gavumenti yes jjukira enkyusa y'obuyinza ya wano ebadde militant ebadde yakuyiwa musaayi so abasoga tebayiwangako musaayi ebyo si bintu byaffe okitegeera kakati kiba kitegeeza ki ekyo ne kitusibira emabega mu kutuuka ku mmeeza esalawo waleeta ki buli gavumenti ebadde ngezze nga batuwaako buwinge babaagadde walwanawa for maintaining peace just for regional balances yes ojja buzi just nti nabo katutambule nabo naye nga tolina roolo y'amaanyi gy'okoze eki gy'owa playinze n'ekirunda kiva ejjinja alinga eyazanya mu bya NRA era naye yazanya bya kisaazisaazi baali tebamutwala nga mulwanyi ategeerekeka kyova olabe Busoga tewaliyo wadde brigadier waliyo brigadier omu yafa yaziikibwa emabega wa myaka ng'ebiri naye nga abasoga ennaku zino banyikidde okuyingira poliisi kakati ebintu byetwalinga tubeeramu anti gye emirimu egy'ekipakasi police officer career police officer omanyi sente z'ofuna okuva lw'oyingidde kalwali foloba egyo si mirimu naawe egyo oyinza ozimba apartment mboli wa poliisi okujjako ng'oyingidde waggulu awo ng'ogizimbira ku musaala tekisoboka so Busoga nebanga ekuumiddwa emabega buli gavumenti ekola ki ejja omusingi gwebadde ekyaliko gwa abazungu infrastructure gye nkugambye ey'amasomero factories ezo byabazungu societies ezaali zigatta abalimi ebiyumba biriyo byakaddiwa byabazungu gwe musingi ogw'amaanyi oguli e Busoga kubanga wali properly located geographically okay si wali wajimu wetoloddwa Lake Victoria ne Lake Kyoga okitegeera kwegamba government yonna emanyi okuplaningira abantu Busoga yali badde oba food basket ya Africa oba tourist region eyakabye ennyo gyogenda ng'ogenze kusaasanya sente nomatira ti nziridde sente kubanga ebikola byonna bikola ki oba oyagala kulaba ku byana nabyo tubirina okiwulidde so ogambye tebiriyo anti singa sente zibaddewo maybe obeera ne sente ozaala abaana abalungi obadde okimanyi Farida abaana abalungi bava ku jeans tebava basente ng'oli kapeya ate okuza otya omwana n'avaamu tosobola by all standards tosobola okiwulidde kakati Busoga nebanga bwetyo bweri ekyokubiri nti Busoga eyo kati egenze ekula jjukira okuva mu 61 crisis I mean 1961 elections Busoga twali twagala bwa president nga tulese kyabazinga offe Sawiri Balfour na Diope yesimbawo Mutesa namuwangula namufuula vice okay so ebyobufuzi twabirimu nga twagala ntebe ekola ki esooka ne bagitusuuza ne tukwata namba 2 kati bwe tugenda mu crisis ya 66 ne batukuba ne batufulumya paka olwaleero tetuddanga paka olwaleero tetuddanga ku ya 71 tetwagirimu kuje twali twetabyemu ey'amaanyi era Abasoga abasembayo okubeera serious mu byokwata obuyinza bali mu Air Force ya Idi Amin okay bali bakoze plan ey'okukuba Idi Amin nga bakozesa ennyonyi olukwe ne lugwa ne babalyamu olukwe abalala ne babasalako emitwe aba ne bafuluma eggwanga bali Basoga ye serious team yali esembyeyo okuva e Busoga mu byokwata power kuya 79 tetwagirimu kuya 79 mu September tetwagirimu kuya 80 tetwagirimu 1981 okugenda Luwero tetwabirimu kuya 65 eya batitokero olutwa tetwagirimu
ezo zona transfer of power nze ndi mukumenya military takeover ya 86 tetwagirimu okiwulidde kakati awo ate bano we bakwata abayaye kati ate ne tusubmitinga our royalty our support byonna byonna ne tubiwaayo ewanyi ewabavudde Luweero ne balyoka bakuba Busoga ne bagiteeka wansi kati tukaabya twahwa bagamba tukaaba twaha. Naye omuntu kye yali ebuuzizza olowooza enjiri eno mugibuulidde bulungi ennyikidde mu Busoga region. Kaakati mu Busoga ne tubanga tiimu ezzemu okurisinga okwawakeninga abantu bazibule amaaso ye tiimu y'aba Bigirwa Moses, okay? Tiimu y'aba Manjeri, tiimu y'aba Alex Voice Omufumbiro, tiimu y'aba Saulo Nsongambi, tiimu y'aba Bamu Lulenze Iganga, na tiimu y'aba ya generation yaffe eno gye tulimu. Ba Pastor Andrew Muwanguzi n'abalala ye tiimu ezemu okurisinga, tiimu y'aba Mase Walukamba, ye tiimu ezemu okwimaginga nejja nereeta emboozi y'okwata power. That's why we defeated Museveni mu kalulu akawedde. Seriously. Twamudefeatinga teyafunayo kono. Busoga twamuwangula n'ebitundu 75 ku buli kikumi. Mpoza ogambye abasiraamu be batakkirizibwa kulimba mmwe ba Moses mulimba. Kati leta statistics oba ziwotalinga down ezange. Eyo Kidera Buyende temwalina na ba polling assistants ba agency bamwe wenyini ku stations temwalina abo. Kati kankubulire mu district 12 ezikola Busoga sub region twawangula 11. Bwe mulowooza si bwe tulowooza bwe kiri ku record gendo checking record ze electoral commission ekidera gyogamba eri ebukungu ku mazzi tulinayo meya wa NUP wa myaka 28 yawangula ngomanye kiri ebusoga inare mtwaji kubadda tugenda kutegula buteguzi kati bano ba magogo bani abo tugenda bategula ku luno era tugenda kwera Busoga yonna. Okimanyi nti ekireetedde opposition obutawangula kwewa results zitaliza mmwe. Nze byenjogera biri official. Comfortable. Mwewa results ne mugetinga comfortable. Ffe tukola bino byenjogera twabikolerera. We worked for it and we defeated Museveni mu Busoga ku presidential level. Na twamuwangulira results zaffe tuzijjayo. Wokka we twa performing obubi era capacity gye tugezaako okutereeza wano ne wali ye ku parliamentary level ne local council positions. Yes. Okay? Kati tuli mu ku generating master plan eya candidates identification mu 2026 ne candidate selection mu 2026 nga twagala okuleeta kye bayita suitable candidates abaweeka akalulu. Okiwulidde kivula Farida naawe nyinza obutakuleka wano oyinza okudeployingibwa kubanga bwe tunalaba ng'oyina enamba gy'osobola okusamba tujja kudeployinga. Wewe mutwe bwe mukwata abantu nga siba kibiina kya candidate identification kati ate Farida ku myaka gy'oyinza obutawagira NUP ndi wa independent oba oli mu nsi ki? Ndi wa independent zina kibiina. So mweye embeera ffe tukola era tetugenda kudda mabega. Njagala okutegeeza bukyanga luba lwa Mindi Busoga eriwero mobilized. Information bagifuna zinavudde jjo ku radio saawa 7 gw'ekiro. Yes. Busoga 1. Ngera nabadde nsomesa okuimpartinga message mu bantu ntuse Kampala saa 11 kati ate nenzijja wano ne wano kati kwebali era ikubanza eri mbambagamba nti kati wano nvuddewo ngenzeri mutege okiwulidde listenership tutambula na mutege kati abalina amasimu gano kati kwebali so tetuzikiza kubanga mobilization eringa advertisement tosirisa kubanga Coca-Cola Coca-Cola ekyalanga naye nga nina omwana omutamanyi ekipa ya Coca-Cola bwefaanana MTN akyalanga
naye nga ani atamanyi MTN buli dakiika baleetayo akapya so naffe bwe tutyo mobilization eri tezikiza ya buli lunaku so njagala okuwa amawulire amalungi Farida nti ekitundu kyaife yetuva nze niiwe tunaatera okutereezaayo era isuubi liriwo nti tujja kununula abantu baife ab'ebusoga weewaawo tugenda kubanga ate eddakiika nyina bbiri okuwera ssaawa 3 ngenda kuwumuzaamu katono nnyo bwe tukomawo n'ababbi b'amabaati abasonyiyiddwa abo tebaba babbi basuspect be baakwata ne bamala ne babasonyiwa. A very good morning Oliko Mighty Drive. I am with Bigirwa Moses averi mu kibiina kya National Unity Platform. Tukomawo tuwumulamuko katono nnyo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness
of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukuligayo mukuwumulamuko tubeera mu kitundu kya 2 essaawa ziba 3 zennyini ez'okumakya tuba tusigaziza 1 hour yokka okulaba nti ate tuva wano eno ensonga zikyali nnyingi tuyina ebijambiya ebyazeemu e Masaka omukulu yalagidde State House staff bonna bagende mu quarantine ya 14 days okulaba nti ate munnaye tebamusiige tebaddamu musiiga covid ebintu bikyali biyitirivu ate nno tugenda kubanga tukatwogereko ku kuba n'ab'amabaati munnaye abantu basunyiddwa amabaati yadde nga bavaayo abamu ne bagakwata abamu ne bogongera namoke mwampa 3 naye nzizizaayo 5 omukulu DPP abodo yavudiraga tebalina bujulizi bubalumika nti bali implicated mu saga y'amabaati abamu bali misled by their PAs okuli omukulu Matia Kasaija finance minister okuli state minister Lugolobi okuli speaker wa parliament Anita Among okuli prime minister waffe Robin Anabanja na ndutu bona abasibibwako abadde ku bairo bona basonyiyiddwa olowooza step eno research bakoze amala ne babasanga nti yadde nga abamu ffe twalabako nga bazzaayo amabaati nga Anita yavaayo n'agamba she received 300 naye nga ye yazaayo 5 n'abongera namu nti kale kambawe 5 yadde nga mwampa 3 naye yasonyiyiddwa nga bagamba nti tewali bujulizi bumuluma nti munnange yakwatako ku mabaati g'ekaramoja. Kisooka nze sijja kungubaga nti eggwanga lyafunye ekikangabwa eky'amaanyi okufuna amawulire ago. Nze just ndi musanyufu nti buli olukya abantu benwana nabo beeyongera okukola ebintu ebibajja mu buyinza ebinyambako okuba weekeninga. Ndi musanyufu ku ekyo era mukyalo Bodo ne mukyala Betty Kamya njagala okubayozaayoza olw'emirimu gye mukoze eki gye mukola temujja okwo mwongerere eddala kubanga ekyokulwanyisa kye tulina kati ekisingira ddala amaanyi gwe tetukyayinza kugobereramu abali mu ofiisi bye mugamba. Kati public erina obusobozi obumanya nti ku buli nsonga ebeeguddewo nti ono mutuufu ono so already public emanyi eno mata engeri gyatambulamu. Public emanyi abantu abatwala amabaati era public emanyi lwaki Obodo yayogedde ebiki ebigambo ebyo. Abamu oyinza okuba nga obamanyisa nga tebamanyi lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ati nze kyenjala okutegeeza ekisooka ati si yabadde ayogera. Ani yabadde ayogera aliko emandwa. Kabadde kagologoosi jjajja yabadde akola ki? Emandwa ya Museveni eyogera kwa emandwa ya president eba eyogerera mu bantu bakola nabo ab'enjawulo. Because under Museveni ne ku corruption engeri gye mukoledde gyagi investinzeemu because ye kenyini investinze mu corruption. Okay? Kubanga ye fighting force emuyambye okubeerawo ntireka abatonotono abantuukako babeere bulungi banyambeko ocontrollinga masses. Yes, ye method gyadde akozesa. So yabadde jjukira omukyala vice president mu national protocol number 2
speaker number 3 Bechiri. prime minister number 5 okay minister of finance ali ku mwanjo nnyo wataba mukaaga abeera mu 7 okiwulidde kakati tayinza okuba mu 7 gwe tumanyi adire office emuddirira neddirira eddako eyokusatu n'eyebyensimbi zonna zikubeeruzira ye kenyini yaba agenze ki eruzira nga tekisoboka tasobola kuba replacing nze nalaba nga tekisoboka okiwulidde yali sacrifice nzeyo kati tugamba ababiri anti kakati bano abatinitini abatamu affectinga abatajjayo kifaananyi kiri kimu affectingira ddala kati huizi nandutu abadde wano ate naye yasonyiriddwa banandutu anti yagenda yeruzira who is the other woman uyo mukazi omukadde kadde sijui gitutu okiwulidde who is Lugolobi they have nothing to play but era kase yateekawo akabeerabeera nti mbakutteko nagamba kikoze ki kikomyawo kiwedde tukoze statement tutambule tudde ku birala so nzira sali excited nti lero abayina kubanga yasinga okuwudiisa n'okuzanya ebyobulimba mu politics wa wano si mu Uganda muka ne mu Africa okiwulidde oli Matia Kasaije yali naye Tanzania okiwulidde ono omukyala speaker bwe yali amuwa obwa speaker kuba yabumuwa n'agamba nti bukyabeera mu NRM ono omukyala yakasinga okutegeera ideology ya NRM mu kaseera akatono kagikoze eki kagimazeemu ono vice president enaku ezo bangamba abadde lubuto naye tetumanyi bbaawe yaani ate ebyo bigirawa naawe abadde lubuto oyagala kiwakanya omuntu yenna asobola atuwulire bbaawe ate bijiba nawe tuleeta no politics wa no si politics these are facts yes Farida zewetaaga okozesa lensi empanvu so what are you insinuating exactly ani tata w'omwana you want to say I'm not saying I want to say ngambye ani tata w'omwana kyoyagala okugamba saga nakyogera nayenga kyoyagala okutegeeza owulidde omukyalo oyo byonna obirabanga fayiro tezisobola kuyimirirawo zisobola okuyimirira naye kino ekisonga kyoleesemu ekyolubuto tekigatta lwa nsonga bwe mba nga ndi mu politics ng'ate bba wange tabiriimu lwaki mwagala ate naye mukulembeze nnyo muteeke mukuba abantu nga si sitali political ng'akola bintu birala nnyo tali mu limelight tali mu limelight kati ze ni munnamawulire wanga bba wange tali mu kamera lwaki mwagala mbeere nga njogerako bba wange lindako nnyabo ffe byobufuzi tubimanyi emakuloza ntuli so kakati kyolowolereza kigamba abantu so nze okujjako ng'avuddeyo n'atulaga bbaawe yamuwa olubuto olwo bw'aba tavuddeeyo olw'obukulukulu okay bw'aba tavuddeeyo ekibuuzo kisigala weekiri so Farida obodo nze saamwewunyiza muyozayoza buyozeeyozi era naye abadde nga baintellecture abalala abaliiriddwa system because system ng'eri dictatorial ng'eno toyina science ogwoyinza gireetamu wa intellectualism tosobola oyo omukyala mulamuzi okiwulidde muyivu bulungi nnyo amateeka agamanyi naye obwana kyemalira badde temubusobozesa kukola mirimu professional kubanga toyinza gamba eggwanga nojja ku kamera n'ogamba nti we are lacking evidence erumika abantu bano ng'olwedda amabaati ogayina mu sitowa galiko evidence exhibit 1 exhibit Anita Among exhibit Matia Kasaija gali wali nati mbaba mbali misled it was the same ground gyotwalirako ani nandutu ne Lugolobi nova kuberuzira so what are you talking about that is a contradiction so politics yatekinze over yes that is how ebyobufuzi by'ebiwanakyemalira bwe bikola
ojja ng'oli muyivu ng'omanye emirimu bwe gitambula naye oli abaakuwa direction nti wano ffe tutambula bwe tuti tulya nkoko na nnyama. Ensonga lwaki twalaba Minister wa Education nga addressinga bannayuganda ku nsonga za security. Kubanga gavumenti ye era yagamba bbaawe nti daddy kandwasinge this matter. Tasobola kumuyita Mr. President. Ati kati Mr. President yatya. Ati gwamulaba byamuyita. Naye nga Janet ayogera ki kukitta bantu. Nga ayogera ki kukitta bantu kikyamanyi kukitta bantu wali eri. Lwakuba nanti bagamba ensonga zaalimu essomero ate nga ye Minister wa Education. So she had to come in. Eri ensonga tiyali y'eby'education. Yali ya security. Yali ya security kutta bantu. Okujjako nga yali amanye ensonga lwaki baakoze eki lwaki baafudde kubanga era waliwo analysis eraga nti that operation was not conducted by ADF. It was conducted by who? Okusinziira ku bumalirivu obwagirimu. Baani abagiconducting? Andi kakati Farida ffe tuba tutunuulira events ez'enjawulo. So you want to say aba ADF siba malirivu mu mirimu gyabwe? Lindako kati ni Farida. The point is watugamba nti ADF ogirumbye Congo mu bases zaayo. Buli lunaku tukusaasaanyako miliyoni bimeka? 2 eza Uganda. Era n'otulipotingira nti ogisesebudde. Ogirinye ku mfeete. Bases zaayo zonna ozimazeewo. Okay? Tebakyasobola nakuddamu kuli groupinga. Era n'ojja ng'otulaganako wano ne wali. Ne tugamba kale sewe mukulu webale nnyo webalire ddala okoze omulimu. N'oddira n'okola partnership n'amagye g'e Congo ne mubanga eyo kolido yonna mugisazeeko tewaliwo kiyinza kukola ki kugenda mu maaso. Kakati ne komande yagendayo mwami Muhanga n'omugjayo olwokuba ng'olutalo luweddemu amaanyi. Twajjukira mu kugendayo Muhanga yakola ki ye yagenda n'amagye n'omugjayo n'omupromotinga n'afuuka Major General n'omukwasa Land Forces e Kampala ku headquarter. Okay? Eri n'olekayo abalwanyi baabalala kubanga olutalo lukoze eki luweddemu amaanyi. Toyinza kuŋŋamba nti abantu be bamwawe wasesebbula bw'otyo ate bakurosinze border woyina deployment ne bajja ne basula ennaku 3 ku ground yo. Bayina ebikola bayina ejjambiya bayina bomu bayina emundu. Okay? Kuba eyo operation yakoleddwa abantu 2 oba 1 tekisoboka babadde bangi ne basula ku ground yo for more than 72 hours. Ne bajja ne bakola operation sawa 5 ez'ekiro ku half a kilometer okuva ku police station ku 1 kilometer okuva ku barracks. Okiwulidde? N'obudde bwe bamaze ku scene almost 45 minutes nga bakyali ku scene nga tewaliwo response. Okiwulidde? Kakati ebyo byonna ffe tuba tutunuulira crime scene ne crime signature. Ne tugamba crime scene yabadde essomero. Crime signature kwabadde kuttawo baana. Ye signature gye baleseewo. Okay? Bakozeseza budde ki bwe buti. ADF ina obusobozi obwo. Era bubaka ki ADF bwe yabadde yagala okuweereza because mu bintu bya military politics buli lwokola operation. Okay? Eino kubanga ina message gyekola ki? Either oweereza mulabewo direct nti ndi well equipped nkusobola tugenda kubiisana oba ng'oyagala public appeal. Public edde ku ggwe. Kati operation yewe tugitunuulira kubanga ADF nayo yeetaaga population support yebadde egibuzeemu yokka. Okiwulidde? Bino byemundu ebirala esobola obitambuza but public support. So the operation was negative. It was a negative publicity kuki ku ADF. Kati ffe ba critical thinker tuba tukusikane tugamba nedda ssebo otulimba ono talina busobozi obwo. Kiringa omanyi mu America mu nsi eziri serious ndowooza ne wano kisoboka. Ebitongole by'okwerinda biba bimanyi bugangisi ne bamafias abali mu kitundu. Teka mafia kakulirwa gundi kalina capacity bweti
ne kali kakulira gundi kati wabeerawo omulimu ogukolebwa mu kitundu okiwulidde bano ba CIA ne FBI okiwulidde baba bagamba nti omulimu ogwo akabinja ka gundi ke kalina obusobozi obugukola naye akabinja ka gundi tekayina. For example babbye banka batunulire mundu so bwe tutunulira okutta okwabadde kamale analysis eno gitegere bulungi batunulire mundu ezikozeseddwa obukambwe obukozeseddwa ku scene n'obukugu obukozeseddwa ku scene n'obwangu okiwulidde ne bagamba nti babigirwa bebakoze eki bebakoze omulimu ogwo era investigation zitandikira eyo okiwulidde naye kakati naffe bwe tutunuulira nti omulimu guno gwakoleddwa ani ssaawa 5 abasirikale baba beebase abapoliisi n'abamagye bomu neetulika wali half kilomita balakisi terina kyegamba bali abaana bakubwa bomu okugula oluggi abaana bo beerwanako so netugamba nti operation ki eyo etabaamu rapid response mu area ng'emanyiddwa nti erimu insurgencies ezikola ki ezigenda mu maaso area yonna ng'erimu insurgencies saa 12 buli muntu aba ali wuwe kati mwe abatambudde 5 badde mulagawa mu musuululu okiwulidde kakati tuba tugattagatta data mungi ne tuprocessingamu meaningful information kati eno gyenkuwa nze nganze tosobola kumbatiza nti ADF yakoze eki yakoze ogwo omulimu tokkirize otugambe bebaani abakoze omulimu kati atudda ku baani kati tuba tutunuulira UPDF history wayo eriki okuva mu NRA history wayo eraga nti bakolanga operation mu manya gaki ga UPC ne batta abantu ne bablackmailing eri bo ne beeyongera obuwagizi muki mu bantu exactly operation yadde efaanaganira ddala nezakolebwanga eruweero tugambe nti operation eno eyinako akalinki ku mukulembeze w'Ekasese ku bantu babadde bakamala okumuta bakamujja atasobola ate ayinza okutta abaana be nti oba balina ekintu kye baagala okumuimplicatinga oli omukulembeze waawali omumbere tasobola kutta bali abaana babe kubanga ba mu kitundu okiwulidde abaana babe oyinza oga nti kabaka yasa abaana ba Buganda Road Primary School tekisoboka abaana babe nanti basobola okugamba nti okumuta insecurity neziddamu anti kakati bano banyiga amapeesa okiwulidde agalemezaawo embeera ey'okutwala emiliyoni 2 buli lunaku kubanga wali tewaliwo nsonga lwaki UPDF ekyali Congo okiwulidde kakati eyo kozi yazeewo abayekera bakyali kozi eyokubiri Kasese master plan eriki ti Kasese terina kuddamu kubeera peaceful kuba bw'ogireka neebeera peaceful wayinza okubeera yabapangirayo okiwulidde nga golowooza nti wali peaceful so keepingawo nga wali ki nga waliyo emitawaana buli omu ali ku bunkenke kikuyamba okumanejingawo for some good time paka emundu weri bakeeta nje singa abanorthana bwe babakola ki bwe babakola baba badozi ya AK47 emyaka 27 kati okusanga omukyoli ng'ayogera ku by'emundu Allah nakuwulira ng'obyogerako tukwate emuntu tugende yeeyongerayo emisinde kubanga amanyi kyekitegeeza so Farida saagadde odduke mangu ne UPDF byeri mu kwogera n'omwogezi waayo ti ADF biki bikya olina okubeera critical thinker n'okuba ebituli mu statement zaabwe n'otunula saidi zeeri n'ogatta ebigambo n'ogatta embeera n'ogatta events ezibeerawo n'ekyakoleddwa ojja kujjamu ekituufu nanti awo omuntu omu wakubuuliza nti okompeyaringa otya siini eyabadde Kasese nga tolabyeko siini ndala za ADF zeerumbye na butya bwe badde nga bakola emirimu gyabwe ADF amakanda gaayo gabadde Congo era gye baagakola ki
gye babalumba njagala ojjukire n'embeera etwala amagye Congo yali etya embeera etuzze Congo yali bweti bomu zaatulika ku lunaku lwe lumu okay nali kitalya nali mukomera nabirabira ku TV Chaiza obere kitali obera mu VIP. Waliwo akativi kawo dizo na mukungana ngo bwana obuto ne mutula ne muzinga ke amagulu bwe muti ne mulaba kuki ne mulaba ku TV ebifa ebigenda maaso mu ggwanga tuba tuli awo nga batulaga nti bomu zikoze eki naye mu byokukuba bomu mu byokulwana government tewaliwo fighting force yonna efuna target ya bakwata mundu ate nekuba bawana yinki eyo teriyo tebakulimba abantu abatulika bonna kankole analysis ku bomu ebiri eyo ku parliament ne ku CPS ku CPS kirowoozebwa nti omusajja kuba fena tumanyi nti yali muntu oba bateekawo nteeke buli muntu yalaba kibwatuka kiwulidde waliwo obunyama obwasigalawo tebuliiwo buli muntu yalaba kiki kibwatuka ya CPS toyinza kufuna target ey'abasirikale bali abajega babeera wali ku mulyango okiwulidde ngoze kutulika nabo ogiweese ate notulikira eno ku transformer wansi eno ku akedi eri awo tekisoboka yali alina okubatuukamu bali tekisoboka oli omubazi w'ebbomu ezo byonna byonna aba yabibaze kuba bali tebakisuubira itisanambushi yes it's an ambush yali alina kutulikira wali afuna abasirikale benga 15 that is a statement eri impactful ku fighting force era ne wana yinchi aba yeyongeramu amaanyi nti bano bali serious bagala kukwata power olaba bakubye CPS okiwulidde naye police station naye kakati gotulikidde eri ku transformer ekyo tekiriyo oli yali agenda oli owoku parliament eyoku parliament bomu yoku parliament aba atuuka ku basirikale bwati n'atulika okiwulidde katugambe nti ba calculatinga bubi kankubuulire omubazi yenna omutujju yenna atuula wansi n'abala nti bwaka kibwe njagala kulumya ani kutambula okutuuka wali njagala kulumya ani nti njagala kulumya gavumenti bw'okuba omuntu wa bulijjo gavumenti erumwa gavumenti erina kyerumwa bw'okuba abasirikale gavumenti oba ogikoze eki ogirumiza kakati bali ababeera ku mulyango gwa parliament toyinza kungamba nti oli alemereddwa okubatuukamu waki teyali dduse buddusi najja emisinde n'abagwamu so byonna byonna olabanga byali bya sayansi kuteekawo cause of action ebatwala e Congo. I am telling you Farida. So byonna game ya government bwogamba. Nze kinjagala okutegeeza abatufuga bayeekera. They can do anything. They can do anything. They are highly intelligent mweyo business. Katika nkuwe ekyokulabirako bomu ya 210. Omanyi bomu ya abantu bamanyanga bomu ya 210. Bomu ya 210 yatulika Saturday nga bukeera Sunday. World Cup final. Yes. Okay? Naye nga Friday wabaddewo rugby football. Rugby bagiyita rugby football. Waliwo rugby game between Uganda Queens and Kenya. Okay? Yeah. Omugenyi omukulu mu kiseera ekyo yali Brigadier Muhoozi Kanyerugaba. Ku siini eyo yali awo ne yeetala ne bakola ebintu byonna ne banywa omwenge ne bagumalayo omanye Rugoga emanju eri batunda y'embizi. Embizi teyasigalawo ku olwo. Kuba kwali kusanyuka. Okitegedde. Kakati that was Friday. Yes. Kati ne bukeera ku makya Saturday ne tugenda mu World Cup final. Yeah. Ne wanvuwa ne tuyingira Sunday. Kubanga twayingira saa mukaawe gw'ekiro ne tuyingira Sunday. Kati omutujju yenna aba yasekiwalinze venja agenda okukolamu 48 hours before ngali konko sure nti target ngenda gikola ki ngenda gifuna kati kiba kitegeeza nti siini eyo bagirina ku target even olwokutaano kati oyinza kubeera ng'olina target ya first sun
okiwulidde ali mu target yo ate n'omuleka n'ava ku siini ate n'olinda babebe kulu okiwulidde abaze okulaba World Cup oba bayagala kuyisa message nti naawe twabadde tusobola okukuba naye twakulese that is also a message. Nze mba nkugamba nti eyo mission ani yagikoze fwe tuba tuanalyzinga kubanga ekikozesebwa mission wabaawo ekigendererwa ki ekigendererwa kulumya abali mu buyinza oyinza ofuna fasisani ku target n'otakuba oyo okimanyi nti General Bigirwa bw'oba otudde awo omuntu n'akuba essasi ne likwata wali abakulaze nti naawe esobola okukuba n'akusonyiye kisinziira era waba abadde ayagala kutta nze alinnyongera kubanga akuyisa warning anina ku target okiwulidde alinnyongera era n'akola ki n'amaliriza kakati ebintu ebimu balimba baana bato naye nze tebabinimbayo kubanga nze nsobola okupepeta olutambi. In conclusion, obulumbaganyi bwonna bwe tubadde nabwo buli ntano bukolebwa state. Tewaliwo cause of action ya external forces kutulumba. Tewaliwo. We don't have any issue with Al-Shabaab. Al-Shabaab lwaki tekuba Kenya, immediate neighbor. Teba balina obuzibu lwaki bali bakubi. Kenya nayo yali ekozeyo deployment. So bano just ono yazimba amajja ag'ekimasinale nga bwolaba bali bawagina abe Russia okiwulidde eddwano nabo balivuddemu ne baagala okwadvansinga badde Moscow bakwate ekintu era Putin olutalo lwamutabuseeko okiwulidde kati ono naye azimba the Wagina group amajje gaffe ga kimasinale galina okuba nga gakola buli dakiika walina okubaawo ensonga egabeeza mu ki egabeeza mu field kubanga source ye ya income sente zajja Somalia mpitirivu zajja Djibouti mpitirivu zajja Equatorial Guinea mpitirivu zajja Central African Republic mpitirivu zajja Sudan mpitirivu zajja Congo mpitirivu kubanga Congo wali ebyobugagga be baliwo bayikula golodi batema emiti bakola ki free of charge okiwulidde kati tayinza kukumira wano majje mu Uganda nga tega conducting businesses ndala mu region kyekibala ekiriwo era mu mwami Museveni mugenda kumwewuunya nnyo ng'avudde ku ntebe ng'ebintu bitandise okuvaayo nga olwo tumanya amazima abamu mu amazima mugenda galaba ng'avuddeko nino omusikale gwe nali mpaya naye n'agamba nti mulitegeera eyakola ki eyattaka weesu nga gavumenti emaze kukola ki ng'emaze kuvaako naye weba ekyaliko kati temusobola ekyo mukive nako twogereko bwogezi ku ebyo ebyakoze ki ebiba biriwo so Farida nkugamba nti gavumenti y'obuyeekera eba nzibu nnyo sacrificinga buli kintu yesobola okukola ki okubeerawo katu era ku buyeekera tuvugire ddala tudde Masaka ebijambiya byazeemu sayidi zeyo tugambe nti okuteebwa kw'ababaka bano kyekyaleetedde ebijambiya okuddamu kubanga babasibira ku misango gyegimu bijambiya e Masaka era ne bibeera nga kale tugambe nti byasirikamu ebbanga lye baamala eruzira naye babatadde ndowooza after 2 months bawezeza myezi 2 nga bali abweru ebijambiya bizzeemu nabyo biri state sponsored kakati nze mba saagala nakudibetinga ku nsonga ekyomukisa omulungi kyetulina kyenagambye nti ennaku zino investigation tezikyali za gavumenti yokka muzeekolera investigation buli muntu aba amanyi okutaputa amazima n'agakuba wali n'agaba bano bayaaye batulimbye ekituufu kyekino era ne basigala nakyo abataka ne basigala nakyo mu mutima abasegirinya ne Alani buli muntu yali akimanyi nti balina busobozi bukola operation ezo kuki kigendererwa ki Segirinya musajja wattu muntu wa bulijjo nnyo pure a ghetto man yali asindika mazzi nakuba amasimu ku radio Katonda namuyamba wuyo kansala wuyo navayo mbaka wa parliament tamayina mundu ezito wa buzito ki eba mu masasi ameka tabimanye ebyo tamayina kuvuga mmotoka nti oba naasobola okutomera embwa
okiwulidde nti oba ina reeyo esobola okutomera embwa nekola ki nefa segirinya tasobola nakusala nkoko. ate I am telling you, is my brother, is my comrade, mbadde naye ebbanga ddene. Okiwulidde? Kakati nze kyenjala okutegeeza kiri kimu nti tobaako byolimbibwa nti waliwo akakwate konna wakati b'ababaka baffe aba NUP n'ebijambiya ebyagenda mu maaso. Tewaliwo kakwate konna. Yali politics mulala era aba gavumenti gwe baazannya nga balina ebigendererwa byabwe ebyaki ebyenjawulo. Kubanga gwe lolabyeyo abantu Museveni balaalira nga byalaalira ababaka abo. nsonga ki yali ayisaawo. Kubanga tubadde n'abantu abatukwatiddwa wano bangi. Ffena tukwatiddwa. Ffena tumukalakase. Okiwulidde? Wena akatuulira wano sina kirungi kinaakoze eki kinamwogeddeko. Okiwulidde? Naye obusungu bwe yalaga ku baami abo bwanjawulo. Awo omuntu weyeebuuliza obusungu bwava ku ki? Kati tekiyinza kubanga kiba kuba kya bijambiya ate yali basonyiye abataasaba amnesty. Okiwulidde? Kubanga those are capital offenses. Abataasaba presidential pardon kati basonyiibwa kuki? So it was a different politics of course. Tebyaliyo byakuta. Naye ng'ebyo byonna bwe biri awo abantu bafudde. Kati ejambiya yazeemu okuvuga e Masaka. Sinaba kugyetegereza nnyo. Era we tunaakomerawo next week nja kuba nkuwa analysis yayo eki entuufu. Kubanga drone zange mbadde nkyazikola ki? Nkyazitambuza ndabe bya ttaka kiki? Bya famire. Kubanga sirabamu element ya byabufuzi. Ndabamu ekibba ttaka. Kubanga famire mu bantu batano. Yes, yona bagisaanyizaawo data obujjo obutonotono obulaga nti birimu ebyaki ebyettaka. But by next week tujja kuba tulina comprehensive analysis ku nsonga eyo. Waliwo omukulu angambye mbuuliza Masaka, mbuuliza omukulu General Bigirwa Moses, Parish Development Model teyatuuka e Busoga. Parish Development Model kiprogrammu ekyo kyantama okwogerako kubanga tekiwuddisa abantu baffe woowe. Kati Parish Development kyatuuka, ekigambo kyatuuka. Ate akasente. Ekigambo kyatuuka era e Busoga gye kisinga n'okubeera by the way. Ekigambo. Nze ebitundu byonna bye ntambuddemu kisinga kuvuga Busoga. Nze wano mu Buganda siraba boogera ku Parish Development Model. Sirabawo nze sijja kulimba. Naye baradisi bonna baasituka e Busoga bali mu kutawaanya abantu. Banaye mwewandiise sijui mukole mutya mukole obubina mukole biki. Sikukola obubina ekigambo kyogere bulungi. Kale bw'oba tomanyi kyogera mu Luganda kyogere mu Lusoga. Ajja bw'atyo bwe yakyogera. Oli ye pesi seta naffe ne tukola ki? Ne tutambulira okwo. So bw'atyo bwe yakikola ki? Anyway bw'atyo bwe yakireeta. So programu eyo abantu tebagimanyi naye kanjikubuulire. NRA buli financial buli myaka 5 buli kisanja kyebyebbye kubanga ebbawo byakalulu erina okuleetayo programu ewa abantu essuubi naye nga tegenda giteeka mu nkola. PDM yemu ku programu zosobola okukwatirako obwongo bwa wanayinki. Oli local person ali enankulyaku. Okiwulidde? Local person ali ebuyengo. Okiwulidde? Eri ewamwe yekali ebuwenge munde eyo wansi mu bikajjo. Ye program gyosobola omukwatirako obwongo nga ali awo ayina essuubi nti gavumenti erina kyemukola ki? Kyemufumbira. Ogwo omwaka ne gukola ki? Ne gugenda. Bukyanga bagiyimba kati tuli mu myaka emeka? Waliyo abaazifuna esente. Kati kankubuulire. Ekigendererwa si kya busente buno. Ekigendererwa ki? Because gavumenti yekimanyi nti kale miliyoni 10 kati tugambe nti zize mu muluka.
government ekimanyi bulungi nnyo nti ogwo omuluka tegusobola kubaako kyegukola kyegukyuka kubanga omuluka nga nze gwensulamu gwenankulyaku abato n'abakulu bali 7 abato n'abakulu kati abakulu abalonda bali 1,405 nga nange mwendi 1,405 million 10 divide by 1,405 okiwulidde ojja kulaba nga omuntu agenze ne siringi nga 8 ku kakaaga okiwulidde so nti mu 1,405 mulimu abatali bavubuka program ya bamufuna mpola fe babigirwa otanaba kukola ki otanaba kunywera mu byenfuna naye nawe Bigirwa ovayo ne wewanisa ku parish development ate ninaki oswadde ate kuswala ki ninaki kubanga parish development model y'abantu 10 mufune 1M1M Bigirwa sente z'okozesa olunaku kakati nze sooka ove ku ebyo mbuzi okozesa olunaku kuba gaye ekozesa mmeka nze ndi 1 inch kakati program yakukwata abantu bwongo system bwetambula emyaka nga bwe gigenda era ojja kulaba Katonda bwana batuwadde obulamu campaign eneddako bajja komawo ne design endala nti bweti poverty logo poverty eradication okiwulidde kwolwo bayinza okugenda paka ku village kuba ku luno babadde kumuluka biri programu ebirala ebibadde nga bya ku district youth livelihood program women empowerment biki nga bazikubira ku district eno program yateekebwawo ku empoweringa nga jjajja ayagala azimbeyo ka campaign unit akalala ku muluka k'abantu 12 task force abamanaginga sente ezo okiwulidde babeere empowered okubanga abantu 12 mu muluka basobola okuguzoganya politically nga bali well organized bamanyi kye baliko basobola okukola ki okuguzoganya era buwagizi n'obukola ki n'obufunamu kakati kyekyo ekiriwo naye abantu baleme kulimba abantu mbu bantu bagenda kugaggawala tekisoboka sigamba nti zigenda bagagawaza naye zinengekale gye zigenda okubayimusaamu tekiriyo nze nkubuulira sente zibulira mu bano kakomiti kano nanti kakomiti ako nanti katugambe nti kati olwo obuzibu si bwajjajja obuzibu bwa bano bakozesa kakati nze nkugambye ekigendererwa kyoli kubanga sente zibadde zimulemanga okutuusa ku bantu babatonotono abo wansi abamukolera omulimu kyova olaba chairman w'NRM bamusika ne bamuteeka ku ki ku komiti tewabaddewo mechanism emutuusaako kawogo okiwulidde kakati kwe kugiteekawo officially neyimirirawo teziyita munankanyi mu parish development model be bagenda okusiba ebikalu eby'amaanyi n'okutereeza ewaabwe naye omuntu wa bulijjo tosobola kugamba nti iyo programu egenda kujja mu ki mu bwavu tekisoboka programu yakuwudiisa nakukwata abantu gwe njagala oŋŋambe bangamba nti bateekamu components 7 oba pillars 7 okay sijui financial inclusion sijui mindset change financial inclusion yawe ebeekoze infrastructure development eyo tejja kukola na biki ebirala biri ebintu nga 7 kakati gwe toyinza tugamba nti fo tuleetedde milioni 10 ku muluka tuzikozese tuziize nayo nga gwoli waggulu otwala mabaati otwala biliyoni fe mayindi yaffe esoma ki esoma nti nawe oli waggulu oli muki oli mubbi oli mukutwala kati naffe obututuuseeko buno tetubuza tewali mulimu gwe ng'otwala ziri gwe omuntu omuyala atuuka ne ku level y'okutwala ebbaati y'emitwalo 3,200 kati ate ffe tuleke zino okiwulidde so mindset change nobanga oteekwa okubala mind y'abantu esoma ki attitude ki population gyerina ku government ebyo oba tobisomye tomalira bantu biseera ng'oleeta public policy engeezo so njagala okutegeeza ebintu bya parish development model era twagala bigoba mu busogo omwo bireme kumalira bantu biseera abantu baleme kwewandiisa abantu baleme kumala budde bwabwe
babalindisiza waliwo ekigenda okugenda mu maaso ebintu bya participant model kiprogramu kya bufere kya kuwuddisa abantu kukwata abantu bwongo baleme kubeera engaged mu nsonga ezireeta enkyukakyuka mu ggwanga. Ate mba muganya abantu okujjumbira programu za gavumenti muba temukoze bubi. Anti teziriiwo. Njagala omanyi kiri kyennyini nti programu teziriiwo, teziri intended mu uplifting obulamu bwaffe obwa bulijjo. Teziriiwo. Esente tezituuka nga wali abafunye essente. Nga baani ikyazaayo basatu wano. Twamukyazayo omunaye kale teyava busoga naye yali azifunye. Kati kankubuulire jo twabadde mu radio emu ebusoga eyo nga tulina na RDC mulamba bananyini ku advocating ya program eyo ne tugamba nti sebo RDC ogambi wakawaya abantu 2 mwana mu district that is a good number to later yo batanu mu studio bawo obujulizi oba kale bakubeyo ku masimu nti ife twazifuna tekiriwo. So njagala okutegeeza Farida tulina obuzibu bw'amaanyi naye ife byonna ebyo byolabe bigenda mu maaso tetukyakungubaga tubikozesa bukozesa as a weapon okwongera okumobilizinga n'okuadvancinga struggle because buli government bwereeta program nefairinga it's an achievement on our side. Tulina kwongeramu science akitegereza ddala abantu nti mukirabye tesikyakola. That is the politics aliwo. Sigamba nti muyambako nekikola. Ate oyamba ki? Gwe Farida oyinza okuddira mujjawo akuzoganya ku musajjawo n'omuwa tactics n'omulagirira akaziga akalungi bakaleese. Bwaba alabika bubi oyagaliza. Oyinza omulagirira ka wigi akamaanyi tosobola. Abatakalaba. Omutale Faruku agamba nti no omukulu alimba mbu COVID nga yamujjawa nga COVID talinyangako Uganda. COVID yatta abantu wano naye muleke kuwudiisa abantu. COVID yatta abantu wano. Pwegamba speaker adduka nga tewali amugoba. Yadduka ne yeerabisa naye era bamaze ne bamusonyiwa. So tewali nnyo kyamaanyi kiri awo eddakiika nina ntono nnyo twogereko ku kwe abadde Russia olowooza kirina message kije kiwa omukulu Putin. Russia fa America lutandise otunyumira mayize mbadde mu America. Oli eyo lisaidi. Nze ndi mu Ukraine ndi mu America ndi wa NATO. Okay. Kati ndi wa Putin. Nkale tewaliwo buzibu naye ekikulu ekiriwo kiri nti Putin abadde agezezaako okumobilizinga abakulembeze ba Africa. Babadde ayamba mu ngeri emu oba endala nabo bamwongereyo ku buki ku buyambi. Ayagala kivuga kibeerenga world war. Okiwulidde. Kakati jukira Putin ebya democracy si byaliko. Eriwo abantu bafa. Tewali na mawulire gaba reportinga. Kuba tavuganyizibwa. Na chemaliro liye yennyini 311. Okiwulidde. Takola accountability takola ki ye na chemalira. Kati abadde aina associates ya amaanyi bano babwana Museveni bwana South Africa abo bonna bakaliba bawano ku lukalu lwa Africa nga bakozeeko olukwano era nga bali mu process ekola ki. Kati wali mu ddwaniro mu theater wennyini nga yateekawo bamasinale ba mirundi emeka? 2. Yateekawo bamasinale abava ewuwe abawagina. Kigurupu ky'abalwanyi ba ex-combatants abava mu magye ga Russia. Kati beeforminga ngebe balise ba reserve force. Naye nga bakubi bamundu balungi ate bakirizwa n'okulikrutinga. Okiwulidde? Kakati n'abatwala mu lutalo. Bw'abatwala mu lutalo nayongerayo abakikini nabo gye bali bakuba. Naye kati bana abawagina badde bakuba emundu nga buli bamala okuwamba ne bakwasawo amagye gaki ga Russia officially. Ne bawo okupayingawo. Kati embeera ebadde etuuse nga amagye ga Russia tegayina mulimu. Tegayina budget. Okiwulidde? Amagye ga Russia ne gagamba ki? Ne gagamba nti abatumazeeko ebikola
be bawagina tulina oteekawo embeera ebazoganya bakole ki bafulume eddwaniro tulisigalemu kubanga olutalo oluliwo lwa budget line si bwagamba nti tactics za lutalo mu field lwa budget line ministry ya defense ya Russia ngekubagana n'abawagina era ekikompola kyavudde mu nkambi y'amagye ga Russia nekikuba abawagina we bakola ki we basimbye amakanda ne bagamba nti ate abaffe be batukuba kyekigenda mu maaso so okusika omugwane kweyongera abawagina ne bakola tactical withdraw kati amagye gonna buli gava mu ddwaniro nga tegavuddeyo mu taamu zintuufu okwadvansinga okudda ewaka gaba geediimye ebeera mutiny kati ebeera treason kati ye politics yazzeewo kati kigambibwa nti CIA yanyiza amapeesa gaayo nga bw'omanyi America tebalemererwa ono komanda wa wagina n'omugamba olutalo lwaki toluvaamu oyagala mmeka ne bamunyiga okiwulidde sente zigenda ku akawunti era ebibyo ebitambula okiwulidde embeera nekola ki then ne budget line yaki ya ministry ya defense yaki ya Russia kubanga abasirikale baba baagala olutalo lubenga lugenda mu maaso buli dakiika we bakolera bafune sente ebiri e Uganda tebirina njawulo na Russia kati ne baleeta intelligence nga ebeera nfu buli dakiika ng'eyongera kujjawo sente wa president kakati Putin yafunye obuzibu nti fighting force ye badde trusted yavuddeyo abakikiini tebasobola kusustaininga battle wali eri okiwulidde kati n'abanga ate alina okusorting out ensonga y'abawagina ewaka kati olutalo luzze waka America w'omutiira nti kati olutalo Putin alumutwaliddewa uwe ku ground nti yakoze ne deployment etabeerangawo e Moscow ne wali e Kremlin wali awali White House yani ya Putin bakoze deployment etabeerangawo wakati mu kutya nti wagina eri mu ku advancinga ejja kuwamba okitegedde kakati olutalo luba lumulemye era ffe America tuli basanyufu ku ekyo mu America abaddugavu tuli basanyufu ku ekyo kati kubanga woba oyagala emirembe e Uganda olina okukkiriza Putin n'abeera defeated beyond human repair kubanga ebimotoka byolaba wali tobiraba ne ku Kampala road wano nga bitambula tobiraba nti byebyo naye abigabira ku bwereere omukulu oyo gwolaba abikuwa nagamba kitwale bibyo kubanga ye alina bingi nnyo ate atwalako bitano nkuwaddeyo 3 okiwulidde biri awo biyitirivu nnyo ebimu abikolera maketi yaabyo n'okunyweza enkolaganayo naye n'akuwaayo kuba naye ayagala dominance ku lukalu lwa Africa jjukira teyafuna mukisa kubeera mufuzi w'amatwale baamuzoganya ne mu neocolonialism tabaddeeyo okiwulidde kakati n'abeera nga akoze eki n'abeera nga abadde agezaako okupanuwa jjukira China yajja neepanuwawo yo ng'eyise mu economics ne penetrating olukalu lwa Africa netandika okuinfluencing ebintu bingi kakati nekitegeeza ki nekitegeeza nti Russia abadde ayagala naye okukozesa ebyokulwanyisa biki abeeko ensi zakolagana nazo ku lukalu lwa Africa mu kuzoganya Omungereza n'Omumerika n'Omufaransa kakati diru yakoze eki diru yayiise era nze essanyu lyange musanyu yawe wenyini wumba kubanga nze kyensinga okumanya nti omukulembeze wa wano muntu nnyo wa Putin nnyo anti kakati kyenkugamba nti amasanyu bakulu b'okulukalu lwa Africa bonna badde baagala Putin awangula olutalo olwo naye kati lwamusobedde era lugenda kwongera omusobera era tugenda ojja kuwulira nti ne Putin akwatiddwa ekisoboka iyo Russia esooke ekole ki esooke nayo eve ku mapu ya international influence kubanga techecking a democracy respecting a human rights kwegamba ebyabantu ebyokusoma ebirungi tebimanyi
ebya corruption tebiyingiramu kuba nabo bamaster baki ba corruption. So tesponsoring program yonna gumanyiyo project egenda mu maaso ngeri sponsored by Russia mu Uganda. Teriyo naye kati wano European Union ogiwulira mu kino biki USAID ogiwulira mu kiri abalwadde basiri mu Uganda bayimiriddewo ku America. Okiwulidde kati siyinza kuva ku eyo. America asobola n'okugamba nti komanda gundi mutaddeko sanction tajja wange. Olwaki nti violating yenyigidde mu kitta abantu. So abalwanyizi b'eddembe awo tuyimiridde. So nga tumaliriza njagala okwebaza abatulabye olwaleero ndooza programu tebadde mbi ebadde nnungi tusaba mweyongere okugoberera omukutu gwaffe guno ne TV yaffe eno tusobole okwongera okusharinga information ng'egenda wala. Information is power. Bw'oba tomanyi oba tomanyi kituufu era bw'oba tomanyi n'obulumi oba na butono bw'oba tokola ki kyotomanyi kikulumirawo oba tokimanyi tekirina ngeri kikulumamu mazima okitegedde kiringa kubeera na mukyala wo mu nnyumba n'agenda n'abaliga n'otamanya musigala mukola ki mumwenyereketa musimayiringa ewaka naye oba wakitegedde waba wakitegedde nti byazze bubi wallahi tosobola kuddamu kusigala kyekimu. Abantu b'ebusoga obawe message. Kati abantu b'ebusoga njagala kubasaba ekisooka mweyongera okulikinga omukutu guno. Gutambulirako ensonga ez'ebusoga nnyingi. Okiwulidde tuli mu kuzimba capacity busoga twagala eyimuka ebere n'abantu ab'amaanyi. Zinafuna challenge mu kuziika Katolubwama. Okiwulidde abasoga otwakwata omuzindalo twali babiri. Mu kuziika kuwalaba okukwonna kwonna okw'amaanyi. Abasoga babiri abasobola okukola ki? Okutuukawo. Ani nani? Nze Jeno Bigirwa Moses n'omubaka Brandon. Kintu. Ekyamuweesa akazindaalo nti olw'okubanga ababaka bajjawo kati babayita mu kirindi ng'ababaka bakukasiye NRM. Awo yafunira omukisa. Sigamba nti yenga yekubana mu ikisanaite mutuyite mu abigundi ajja akole ki? Yajjira kale mu group. Mu kirindi. N'abaako obugambo bwayisaawo. So ekyo kiraga ki? Nti we are still unempowered as Busoga. Okitegeera. Kugamba nzenze ke yawaguza n'enkwata omuzindaalo. Kulwa abasoga kulwange. Okiwulidde? Olw'engeri gye nali ntambuza ne Katolubwama ng'akyali mu by'obufuzi. Okiwulidde? Kati olabira ddala nga ebintu byonna byatambulanga byawano. Era natunulira ne ŋŋamba ate nga ffe tufiirwa obusoga eyo abantu bava wano ne bajja ne batubuldozinga. Abantu sebo omuntu aba avudde e Kampala najja n'akuziikirako. Olina omuwa omuzindaalo omutwalanga ow'amaanyi. Kati yo capacity tulina ogizimba. So abantu b'ebusoga mutuwagire nnyo ffe batabanyi bammwe abali e Kampala n'abali eyo. Mutuwagire nnyo tuzimbe amaanyi tusobole okutuuka ku meezi ezisalawo. Yes, awo busoga mujja ofunamu. Weewaawo ndowooza message etuuse bulungi nnyo bannaye abantu b'ebusoga twejje mu bwavu. Tosimbe emmere ey'okulya tuve mu bikajjo tosobola kubeera na 1 acre n'ogisimbako yonna ebikajjo ate n'odda mu kugula akawunga kiro 10,000 naye ng'ate walina obusobozi obusimba kasooli n'okuba obuwunga bwo tukozeseemukko ku magezi amazaale naye nga mbadde balabi balungi nnyo okuva waliwo tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tuwunzikidde programu yaffe y'olunaku lwaleero nze ne Bigirwa mutusanga ku Monday ya next week naye ng'enkya ngenda kubeerawo n'omukulu Edgar Matthew Karuhanga nga tunyumyamu ate ensonga ezinaabazizze diro mbagaliza olunaku olulungi olw'eggulu olwaleero ssaawa emu tubeera ne hotline mbasaba mubeereko ensonga ziba zikwata ku ffe wano ate n'ensonga endala zonna okutwaliza wamu mubeereko tunyumirwemuko nkoze n'omukulu na omukyala nabukera Teditenjo ate Jeremiah Mukibi ne Ali be bali mu control room mbagaliza olunaku olulungi see you.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.